Weewaawo lwaniriza ku mukutu Olasangeye online TV era nga ndi ne muzzukulu wa Kisolo Sebyoto Muwanga ebweza mu Busujju muganda waffe mukulu Sekkona Aligaweesa Robert awangalira mu kibuga Mbalala omuganda awangalira mu kibuga Mbalala waliwo abaganda balala bali muno nga bawangalira mu ddala nga si bino kujjamu buzi kukyalamu kulaba nga babeeramu nga mwetuli mwe muri ate kati mumanya gana kiringa bobeera ku ggwanga oluusi tumanyi nti bwe tulifuna akenda ka Buganda ziyinza n'okuba ziyita Mbalala ekituufu nnyo ddala ddala ate mwe mufuliramu ddala kati olwo ffe tuba tumaze okuba nga amatwale g'eno amaze okudda ku Buganda ate nga Abaganda ate odde gye muli naye munange era nga tonaba kulamusa kuba tulaba essaza lino erya Kabula awo eryantonda awo nalyo lyali lyeno kati omugabe Wankole bali bamuyita Ntale yaligabira Abaganda bwe baddukirayo mu biseera by'entalo 1886 Kabaka Mwangaze n'Abaganda n'alibawa bewogobeko omwo amasaza gonna agasinga obungi ndaba nti kati ne bweba Buddu yali ya Bunyoro ne bweba Kooki yali ya Bunyoro ekituufu ekyo kyova olaba ate byo Mukooki akyalemeddeko akutte ebendera akyalemeddeko ku kyakweyawula agamba ffe tuli Bwakabaka twe tuti ono gundi ani Kamuswaga akyalimu akazito kangi soko olamuse kuba tulaba Balasangeyo bannange mwenna mbabuuzaako weewaawo era nsanyuse obbawuliza n'okutulaba wano mazima ddala mbadde wano mu kibuga mwami Mubosa Munnabusiro kituufu nangwako muguddeko nze sizunzanjiko muguddeko wano agamba nti kati nyino okutuuka ku muzzukulu wa Kisolo munnange ekyali kiriko omumanyi wano nno wetwogerera we wali enkambi yange nange state house yange yeeno yennyini naye nga mukulu Sekkona Robert obuzaale bwo buli luddawo obuzaale kuba obuzaaliro si bukuliro buli eyo Katuulo omusaza ly'abeene erya kati tuli we tuli mu nsalo Lwengo Kooki naye omukooki era olaba nti yatusalirayo olw'okuba ayina ebintu byalwanira wali olaba kati nga n'ekakyera eno yali eyagala kuvaayo egatte ku Kabula era nayo ne bagikola ki nayo ne bagisalako ne bagiremera kati olaba wano nze wenviiramu waliyo kyamako kyazanga katono kati tuli awo bwetyo wakati awo mu butuufu muli mu nsalo muli ku muzibo kalimingo byanga akanyoloko ku muzibo mwe muli ku muzibo kwennyini muli n'ekyazanga Kinnyana Mpindi Nnyindo na Mumwa era ddala kuva ku kyalo ewaffe okutuuka mu katawuni k'ekyazanga mwalirandagana ngeri ya Kyamaganda n'Eddegeya weewaawo omukulu Sekkona Robert ayingira ddi mu Mbalala eno nagiyingiramu omwaka gwa 2021 ninge teekeddwa okuba nti nayingira mu Mbalala mu 2021 ennaku z'omwezi zaali nga 6 n'ennaku z'omwezi okyazijjukira nzijjukira bulungi omutwe gusalabe twali twakava mu bijaguzo by'omwaka omupya ogwo 2021 wayitawo nnaku nga 6 ne ŋŋamba kanjolekereko anti ekifo ekimu tekisala magezi omuntu eyandidde eno yali omugenzi kojja wange bambi kojja wange era n'ekifaananyi kye okirina wano omukulaga kakati nno tunyumyamu mu mboozi ey'akafuba wano ne mukulu Sekkona nga nze bwe ndiwayoko ku ndeku enendeku ya Jjajja Ndawula kati abamu manyi mbasaaliza omugenzi kojja wange ono bamuyitanga Jackson Kabito yono yawana ye yali mu bamama mpozi beddira ki beddira nti yali mwennyina nga baawula baani be yazaalibwa nabo ate nga bakola ki yono okwebuuza lwaki ate kojja wa kika kino maama wante nga kojja yali yazaalibwa n'emukadde yini Nalongo nakati
mulabo ono yekojja wa mukulu sekona ya kuyingiza mu mbalala era ne tuddawo ku mirimu gyegyo nakati kyagirimu bambi ennyama yakyalimu bw'owulira nga muyita omugenzi mbadde sikigenderedde ekyo kati omanya bumanya nti Mukama yakola ki yamujjululamu 22 Julia abalamu bambi awo 22 Julia abalamu wa 22 bisera bya covid kama namweddiza bambi yamwagala namweddiza mayinga baba nadini batugamba Mukama amwagala ekituufu naye nze abe nga ndese okunjagala wibanga byakutwala mwebyo naye ate sakiriba kyattaka atalikyambala naye okeere wanootuuka era kituufu nnyo ddala mbalala omusanzu otya nga ekyo kuba mulimu ebizibu olusi bugende wapya bikukalubira olulimi kati nze nzizeemu naye olulimi sirutigi mbalala nange we namuyingirira ekyamazima olulimi lwantawaanya wakayingira kati ku myaka ginyina okusanga nti ekibuga nkimazeemu kino emyaka waera 25 kitegeeza naye nakiyingira muto wamma wali uyingira okyali wayingira okyali ddala kati olulimi ne lusooka ne tukuzinya oluguje tebaasabanga nga kati bwe tuli wano mu lulimi lweno olinagamba nti sitama gwe ate nsobola okugenda wali wakati nensitama neŋŋamba bampadde kibonerezo nakiwulidde kukku nange neŋŋamba sitama olubagamba tuula awo ntebe yiyo tuula kubanga eri ewaffe n'ekigambo kusitama omuntu akiwulira nga kirala kati byebimu ku bizibu bye wasiŋŋaana nagenda nenfuna ekigeze ekyasooka mbalala kyali ku matooke awo waliwo ettooke ewaffe tuliyita lya Nandigobe nimanyi bulungi mulimanyi bulungi bayina eno erinnya lyeno bwe baliyita vaawo bw'oba teweegendereza oli n'alyogera osobola okudduka emisinde litugambe abanaga batugoberera mwebale nnyo oba gwe mu lulimi olunyankole nagamba bannaye bano abantu banaaba batya n'okuwemula emisana tuku kigambo bw'okiwulira mu lulimi lwena ate bw'odda mu lwewaffe oba oyinza okuba ng'amaasiza entungo okiwulira nga tukitegeera bulala naye eno mu lulimi lweno kati ewaffe Nandigobe eno bamuyita enzagaata nze nobadde sikiwulirangako n'ewaffe ekintu ekyo kyasooka nekimbo nze ate nkiwuliranga kipya nnyo mu matuuga erawo kati mu biseera ebyo nga naye empulikika yaakyo twali obuleme oli nabubuuza nonde ekitooki kyenzagaata oyagala kale n'owulira nga mu matu tekikujjidde tekikuwombeddeemu oli alinga akuwemula ekyamazima ettooke eriyitibwa Nandigobe ekyamazima bwebeera mmere ng'okuzoolira ddala emmere ebitoke ebika by'ebitoko bimanyi ate weboogera ekyo toyinza kutesika natuuka nemmanya nti kasozi n'engo yaako era ddala ate buli ggwanga n'ebyalyo amayumba bunyonyi buli kamu kazimba bwako era amagezi nsejjere buli efulume mmula bwayo kitegedde mukulu Sekona luzibu nnyo bwe twawukana ebigambo n'osanga oli ng'akyogera bulala kituufu kati nze ate ntambula nnyo nagenda kibunyolo eyo olulimi lw'ebunyolo nkwasakwasaamu naye bwe nzize eno sikwasaamu kati nze nyina endowooza nti bwenjogera olunyolo wano bano basobola okunfuna naye ate bwenjogera olunyolo nyinza okulaba nkati ebimu tebabitegeera ningamba ndowooza lwawukanamu ate olunyolo luno n'olunyankole baawukana mpozi olutoolo olutoolo lwe lugatta n'olunyankole omutoolo yayanguwa okuwuliziganya n'omunyankole
kuba kati ekigambo kirayira kitegeeza kiwanvu ebunyolo ba mulayira muwanvu naye nno bagamba mulingwa ekilingwa esimu egikaningwa esimu ningwa kati kitegeeza nti esimu mpavu webale so kati eri ogamba ndayira kati olaba nti yawukanira ddala naye ate n'omutoolo ndowooza ekyo kyokozeseza akimanya ate ye omutoolo olw'okuba nti era naye alisaidiza ebunyolo aliranye omunyolo kati ate naye asika n'eri asika wabiri kati ye omutoolo lw'omunyolo luyinza omutoolo lumwangulira okumanya ate nga seeno mwankole wamma nkitegedde kuba mbadde nga kati kiringa bwolaba ewaffe mu Buganda nti kati bw'oba ku Buganda n'oyingira Busoga awuliziganya n'Omuganda kati ate omusoga n'awuliziganya nnyo n'Omugisu gokya bbiri kati awo olaba nti omusoga Olugisu lumwanguyira kati ate Omuganda n'ayanguyira Olusoga ate n'Omuganda era n'ayanguyirwa n'Olunyolo nkifunye kale bwotyo mu myaka gya 25 n'ogenda Katonda n'akuyamba n'oyiga n'olulimi lwayo era abantu beno tebasobola kugeya naye nga tebasobola kugeya akulira munda yabula kyadyamu lwagaana okunywera mu kamwa terusobola kunywera ekyo kyokimanyi bannangira nti Abaganda mwekoze omanye ate nze n'erinnya eno eryankwatira lwakuba okubidde nze direct naye muno ng'ombuuza obuuza kati bw'obuuza Muganda n'ogattako Muganda atema ennyama ewuwe awo kuseka n'akwagala buli omu agamba oyagala waakolera yambuka wangulu oba oyagala wekkirirawo gwe kasooka nti Muganda atema ennyama kiba oba otuuse era ne bw'otuuka mu kitundu kino n'ogamba ngenda wa Muganda bagamba ogenda ku kikaali kye gy'akolera wonna wensobola omufunira bagamba we waawo amazima ddala ate waakolera yambuka wangulu wali amazima ddala ate muno erinnya eryankwata oba lyoyinza okugamba nti erikola sente lya Muganda era muno abantu batono oyinza okubuuza amannya gange n'otambula ekibuga nga tebakutegedde naye nga mwebali abagamanyi batono erinnya erimanyikiddwa lya Muganda nze nange ekyewuunyizza nnyo ekintu ekyo abatuuliriza era abatulaba mukyaliko Olulasangeye online TV mukutu gwaffe tugezako okugobererako oba okulondola n'okukyalira ku bannaffe baganda baffe abasasikidde mu bitundu ebyenjawulo n'okumanyagana kuba mukulu Ssekono ono mumumanyi bulungi tubadde naye ku mikutu gyaffe Luganda Proverbs mumumanyi Abalasangeye mumumanyi mikutu gya Munabusiro gyonna musajja munyumya amanyi okunyumya ate amanyi ebyafaayo bya Buganda bingi waliwo n'omukutu omulala gwe nalikaawo ne gubaako omuliro gwa muganda waffe Kiwuuwa Smart Mugenyi nzijjukira naye baguyita gwali guyitibwani Buganda kwe kwaffe Buganda kwe kwaffe wamba nagwo gwasasika bambi mukulu Smart nkutumiddeko ku Facebook abeerako tavaako abeerako nnyo ate ayagala Oluganda mukulu Smart webale kutambuza lulimi lwaffe kuliko kwaliko abantu bangi kwaliko abantu oyo muganda wange mukulu wange Smart Mugenyi naye muzukulu wa Lwomwa mwenna Kalema Vaxi Nantongo Shadia Stella bonna mwenna Nantume Rebecca bannaluganda Mwami Brian Mukwaya Brian webale nnyo kubanzijukiza wama Buyondo Christopher jajjaffe owakasimba ow'omutuba yakonola obutakaawo bwakasimba bangi Mwami Mulyabisiike mukoddomi wange Saalongo Mulyabisiike aba mukoddomi mamba nayo nagira aboolugave nabo bali bize bano bazzukulu bandu gwe Katende mmogo ate mbawologoma bazzukulu banamuguze lwadda kugamba mwebale mutulaze obuyoye bwa obuzaale kambo mubenda ya Nakalaama naffe olulimi tutambuza ddala bwe nkyaddeko ewa mukulu Ssekoona nga buddwa
ngabe mumanyi nti nno mu nju temuba kkubo ntuukidde ku ntaba Luganda era ekibyago kino kye mulaba kijjudde empokota manyi basomesezza abantu ebigambo bino tebabyawula tulina entaba Luganda akatamukago n'empokota kati wano ndidde empokota naye bwe muba mu kwanjula n'okwanjulwa emwanyi ezo zikyusa erinnya tuziyita ntaba Luganda kubanga ebika bibiri biba bizze bitaba Oluganda. Ate akatamukago wali mu mukono gw'okussa olubugo oba okutta omukago bwatyo nenfuna n'empombereza endeku ya Jjajjandawula nti mugiraba ono omusajja Muganda nnyo bannange mu nju ebeerawo kituufu mbadde nkyaludde okufuna ku mpombereza efaanana bweti era buli lwejjo bano bagamba singa maama singa atuwaako olugira bweti nefumulie liri wano bannange bannange ndabirawa bagamba abaagalana tebafunda kituufu nnyo ddala Jjajjandawula mu butuufu ndowooza mulira byefumu lya Jjajjandawula teno munaga abantu bangi ebyobuwangwa bino tebabitegeera kati bw'alaba effumu lino lya nnimi mwenda era libannyonnyoleko balitegeere badensaba mukulu Sekona abannyonnyoleko ku ffumu lya Jjajjandawula n'obukulu bwalyo zino waliwo olubeera wakati wano lwakuba lwakuuseewo kati zino biri munaana wabaawo olwa wakati lwe lukola lw'omwenda zennimi omwenda lwaki lino effumu lyo lyanjawulo nnyo ku mafumu amalala buli jjajja alina ekyama ekikusike kubanga olaba ebintu bye byanjawulo nnyo n'endeku eno eyiye yo ebeera n'amasunduba eva wonna Jjajjandawula ng'omusobezza n'akunyiigira endeku eyo nga bw'ogiraba ayinza okusimba ensunda eyo muyingi n'ogenda n'eri ku lutindo n'olemu okukola ki okuvumulwa okuvumulwa kuba bwe kiba nti kisobya okitegedde n'omwegayirira akweteera nga togambye nti ate eddagala gundi ate Ndawula ono bw'aba anyiize biki byaleeta Jjajjandawula bw'aba anyiize endeku yeeyo giraba nga bwefaanana njiraba bulungi era nga bwefaanana naawe bw'asobola okukutimba naye akusimba owaluma bannage mukawulirize bulungi akantu ako akusimba owaluma kubamu akafaananyi mu maaso go wenawe nojjudde amasunduba gano bwegati ate no mu maaso awayinza otakuluma naye waliwo ebifo by'amanyi nti ye biruma nga ye aba akunywereza ddala ayinza n'okuzibikira yingini eri yenyini awo kale nno kaba kaweddemu ng'enjogera ennaku zino omanya nti omunyiizizza bangamba aleeta n'envunza nezikulumira ddala ako gaba amabanja nga kale ayita mu byangungu bbalaga ayita mu byangungu bbalaga nti waliwo ebbanja mukika nosanga mukika ng'abantu envunza nga zibesibyeko zibasibyeko akanyaaga nga zibafuukidde kirala kituufu nnyo kati effumu lino lyo ku kyoto kya Jjajjandawula lirina okubaawo nga lyesimbye bwe riti buli jjajja effumu lye amazima naye balwanyi ba ntalo buli jjajja effumu lye bwe libeera butereevu libeeraawo nga liri standi mu ngeri ya kugulu kwa kibe kusula kulindirira omulabe mba nkifuna bulungi nnyo basebo ne bannyabo mulaba ndowooza nti nze nkyayira abantu bansonga nakyadde ewa mukulu Sekona olw'ensonga nti ebbanga lye mumuwulidde lyetubadde naye lyetuwangadde naye ku mikutu mumuwulidde nga musajja mukulu wa nsonga amanyi ebintu ebyekusifu ani asobola okunnyonnyola ebyo ebizijjaladde oba ebyezinze nnyo ebiri ebuzibanga bw'atunnyonnyodde nze manyi ebyobuwangwa naye effumu lino nina kye mbadde sirimanyiiko badde simanyi nti nno liba n'ennimi mwenda kiyingidde wano kati n'ekirala kati olaba ng'ekyokujjajjandawula endeku y'eno eno y'ennywero ye mukiraba eno y'ennywero ye toleetanga ndeku owali Jjajjandawula endeku y'eno eri endala erimu akatemaddalu n'ogiriraanyaawo togiriraanyaawo awo ayinza okuba ekibonerezo kiri nga kikambwe ndoza olabye endeku ya Jjajjandawula endeku endala gyenga bulyamu bwajejja naye
ate sikkirizibwa gikwata tokkirizibwa na kugikwata ko oba ova kunywa katema ddalu kuno tokombako okoma ku kano okoma ku kali kuno totawaana omanyi nti nze nywedde kajjajja baamwako kumombe gya Nakiganda wano togikwata jjajja Ndawulo nekitegeeza ayagala nnyo ebintu ebiwoomerera era empoomerezi n'okugendamu akabisi ak'enjoki nalabye eno baguyita obwoki ate ffe tubuyita obuuki mu Luganda naye omubisi gw'enjoki gwe gugenda muki mu yajjajja oba togufunye ng'oyagadde munnaaye embeera ya sipiidi oyagadde ofuna omubisi ogwaffe ogw'embidde omusogole n'engalo ng'ate mupya musogolerewo ogusogola n'engalo n'oguteekamu kati ye agwekuumira n'okumalamu budde ki agwekuumira era bantegeeza nti ayagala nnyo n'ebibala ebyo era ekijjulo kye kiba kya bibala si nsonga kibala ki toleese gwe kyomanyi nti kiwoomerera n'ekitawoomerera ennimu tewoomerera era kituufu era nga balina kubuuza nti ate kati ennimu vakedde agendera mu bibala naye ate era naye si egamba nti awoomerera tawoomerera byebyo ebimu byokola naye gwe buli kyomanyi nti kibala kyomanyi mu Luganda toleeta kibala kizungu kye banabuuza kino bakiyita batya nze kuba waliwo natwala watermelon ndowooza twali nga ntutte ebibala ne batugamba kyomanyi mu Luganda kyoba okola ki kyoba otwala bajjajja n'atubuuze kino bakiyita bati twali situnnagimanya naye ate erinnya lya watermelon lizze kutegeerekeka lwakuba siddangamu kigeza bangi twale tokigezaako watermelon kati yeeyitibwa nakazi ekituufu nnyo abamu bagita namazzi abalala nakazi kyokka bonna era babatuufu kuba bw'olaba embeera yaayo naye jjajja teyazunguwala ng'etwaliddwa ffe batugamba nti kyomanyi nti kibala Kiganda mu linnya lyakyo mu Luganda oteekayo kati watermelon saakola etowagimanya watwala butwali saagiteekayo olwokubanga nesigimanyi mu Luganda ateekayo ebirala nnanansi miyembe micungwa nnimu mape ebyo oba ogudde gwe ku matugunda kabi kibanga kiki nti kibala amatugunda mwali mugayiddeko abatulabeeyo mugamanyi amatugunda abantu abasinga bayinza obutaba abasinga tebagamanyi munange gagenda gabula ensi ekyuse kati tebereza amatugunda ate nno ekyewuunyisa okuyiseeko n'omuti gw'amatugunda ogula sigulayo nange guli mumbyawo wetuwetedde wenyini kyewuunyisa manye Buganda tuguyita omuti nnyama ate nnyo kubanga n'omugo gwa nnyini mugwe yabeeranga nagwo mu nsonda baagutemanga mu mutugunda ate nga guwonya n'olukusense era ndowooza jjajja Ndawulo oyo olukusense alulinako akakwate olukusense olwo ayinza okuba alinako akakwate manyi bajjajja kati nga jjajja Kawumpuli oyo naye bw'ogenda okunoonyereza ekirwadde jjajja Kawumpuli olabira ddala nti naye akirinako ki akirinako akakwate kituufu nnyo mukulu Ssekoona munnabyabuwangwa amanyi ennono ategeera ennono kyonna ky'osobola okubuuza soteekayo mu comment section yawo oba n'okutuwa ku birowoozo okuteesa okwongereza kumanyi nti emboozi eno ey'akakandaggo tekulese bumu olina ky'oggyemu ate olaba nze mbadde naakatuuka bwe nti nembaako kyenjiga ku ffumu lino erya jjajja Ndawula watutegeezaako ku mukutu ogumu awo oba gwali omulandira gw'olulimi Oluganda oba omukutu ogwo Oluganda n'okumanya n'otutegeezaako kukomaga nti gwe wakomagako n'okukomagako kuba ebudde eyo abakomazi baavangayo okukomaga saakomaga kozza okukomaga nze bwe naba nakisomesaako ndooza twali tusoma ku bika ndowooza wamma nga ffe bazzukulu bamuwanga Kisolo Ssebyoto nenzija nenkyogerako wamma ffe bazzukulu bamuwanga Kisolo Ssebyoto ffe jjajjaffe owomutuba gwa jjajja Wamala yavumbula okukola ki okukomaga n'avumbula olubugo ekyanja mawokota amala okuvumbula olubugo olwo era kyemuva mulaba nti
fenga ab'engonge omubala gwaffe gulimu ebisoko bingi naye nga bw'oba olitabikunnyonnyodde tokola ki bate nsaba osooka otukubira omubala gwammwe omubala gwaffe guli nti abakyanjankete weewaawo mwegali kagabe mafumu kalibe eddogo byaddalu ebiwala by'engonge byaki byaddalu kati ebisoko ebyo abakyanjankete otyo kati jjajjaffe wamala okuvumbula olubugo nga lukolebwamu ebyambalo ebyo Obuganda nga butandika okwambala nga buva mu bukete buli obwesibwanga mu maaso wano okubikako ku bitundu eby'ensonyi kati ekisoko kye ky'abakyanjankete kyava mu ki ku mbeera eyo wekyava mwegali ekisoko ekyo mu mubala gwaffe kyava ku ndeku jjajjaffe Kisolo ombereberye yali Katikkiro wa Kabaka Kintu yamukwatiranga ennono mu busujju bweza mu busujju ennono bweza ali gundi gye yamukwatiranga endeku yabaamu amazzi ga Kabaka Kintu amazzi ndooza kaabangamu akatemaddalu naye nga bwe yamubuuzanga mwegali ati mukama wange mwegali kwe kukiddingana nti mwegali byaddalu akantu ako kabuzaabuza abantu lwaki byaddalu nti olutalo lwonna bwe lusituka kuba engonge otyo kyova olaba nti nti ebiwala by'engonge byaki byaddalu nti kaabe muwala nga wangonge takola ki tatuula naye asitukiramu olw'engonge tujja kuzikira wamma kategedde ebyo we byatandika kitujjiddeyo bulungi bagaze bulijjo nguwulira nga mubala gw'engonge guno ubagamba nti byaddalu baali bategeeza ti naye ate okitujjiddeyo bulungi era kati mwabe engonge abali mwanyina guguno akinnyonnyodde ekityo bwe kyajja akinyonnyodde okuba nti katundu kalina ki amakulu gaako buli katundu kalina amakulu ye ate ab'engonge ng'oggyeko okukomaga mulina omulimu omulala gwe mukola mu lubiri omulimu omulala mu lubiri ffe tuli basawo abawanga ejjembe lyamuwa weewaawo muwanga mumumanyi bulungi owengatto kubanga bagenda bagamba nti bw'ova ku byange ogenda kuwangatto era we muva ku byono nga mugenda kuwangatto ye muwanga era kyova olaba nti tulina amannya agajjira mu kikolwa ekyo kati olutalo lwabaawo olwa jjajjaffe Kisolo Mubereberye nga Kabaka Kintu ali mu tambula ze eyo gye yamala obudde alyoka asange nga n'Abagereka ng'ali tulya mugema kati olutalo olwaba mu lubiri olwa Kabaka Kintu n'Ekisolo Katikkiro we manyi yamuleka ku busigire ye bwe bamulekawo okukuuma olubiri n'akuuma byonna andi bagamba nti omusigire amala bitono nga tamanyi buyinza bwe ejogera bwetu bwigamba kwali kubenanyanga oluto wetu yayanguyirwanga azanya n'ow'ebiti ekikwanguyira okyanguyira ebogola yasiza wotandikira wamma kati yo olyo olwagenda mu ntapaalo ze yagenda okuddanga ate omuzaana ali tu Kabaka jjajjaffe Kisolo Mubereberye ekigambibwa nti naye yalina amaanyi yalinamu amaanyi agayagalanga okwefaananyiriza nga aga kibuuka omuki omumbaale kati bamala okufuna olutalo naye Kabaka Kintu otyo awo muwulirize ewunya jjajjaffe Kisolo Mubereberye awo we bamukubira effumu ku kigere kati jjajjaffe Kisolo n'afuluma n'akola ki n'agenda mu busungu n'afuluma n'agenda mu busungu n'agenda kati bwe yagenda era sayidi eyo alina ekitundu we yatuula oba yenseke yenseke mu mawokota
kiri busujju nseke kati bw'atuuka atuula ku jjinja akyetetenkanya ekigere kino ekiwundu kino bw'akola ki bw'atambula bambi naye nga mu kugenda okufuluma olubiri olw'olutalo olwo yagamba kabaka mukama we n'amugamba ngenda kubula naawe tolifa nti olabike era naawe olibula bubuzi nga nze kale owulidde kale nno kabaka kintu ate omusajja we amaze okufuluma agenze ate agenze amugambye ekintu ate akimugambidde maanyi ndowooza naye gamanyi nti ono omusajja alina amaanyi era yamutya kati mu kutya endowooza ey'oluvannyuma oba kagezi eyajja oluvannyuma n'amutumira abambowa n'abagamba mukole ki mumugoberere akomewo bambi kati era abambowa bwe bamusanga awo ng'atudde akyali mu kutetenkanya ekiwundu kya kisibe alabe bwayinza okkiwonya bwagenda yeyongerayo ne bamusangawo abambowa ne boogera naye bamugamba mukama we akugambye tuddeyo mu kibuga kye ensonga zikole ki ziggwe kati kabaka kintu bye yabaddamu byo yasituka abambowa n'abagamba mugende naye kanzije ndoza awo yali atudde kirabika waaliwo ebituntugulu bino ebivaako enseke z'okunywesa ekisubi ekyo ekyekituntugulu ekivaako nti manyi bulungi ekituntugulu ekivaako enseke zinywesebwa n'abagamba mugende kanzije kammale kunoonya wano enseke zetunanywesa ki omwenge mugende kanzije nasituka ye okubalaga nti era ndowooza ekitundu ekiwamba kwe kutumirawo ddala nseke kati ekitundu ekyo erinnya eryo we lyava okuwayita mu nseke ndowooza okawandiisa ako nako ennono y'ekyalo ekyo kati abambowa ne baddayo ne bakuuma kisolo tajja n'abagamba muddeyo omusajja nga takola ki okuddayo nga tebalaba na mayitire sajja bagezaako okunoonya nga tebalabako na bigere waayise sajja n'abula so yaddukira mu mawokota eyo wa mutabani we manyi ffe mu Ngonge tulina amasiga gali asatu manyiko limu lya Ssenkungu tulina eryalo Taaye Bongole naliwulirako eryo tulina erya Ssenkungu mu Lumuli eryo lyo ndimanyidde ddala ne tuba n'erya Kinku mu Kitumba Bweza Busujju kubanga wamala nabye taata yali ayitibwa Kinkumu erinnya nga kkulu nnyo bweti abatuwuliriza taata waffe agenda weza kati mwaka yatulekawo era yo omukadde waffe yamweddiza Saalongo Anatole Kinkumu bambi amanya yalina mangi era nga basajja baganda mu ku kyalo era nga bw'omwagala okuuza musajja wa Kabaka yalinanga Double Diff kuba eryo yalikozesanga nnyo ati nze Saalongo Kinkumu Anatole Double Diff esike mabega ne maaso. Double Diff kitegeeza ki? Za motoka. Motoka esike mabega ne maaso. Twamufiirwa nnyo nakati twagale tumulambula kole tumulaba. Yalina n'erinnya eddala eryamuyitibwanga nga bamuyita nnyo mwana weeka. Kakugamba bwe yakusanga nga ggwe mwana weeka obaayo kati n'erinnya eryo nalyo nelimukwatira ddala nga bamuyita mwana weeka ate alabikanga yali musajja munyumya yali musajja munyumya era bwe wamutuukangako obuddebwe obw'eddembe engeri gye yali muzeeyo oyo ng'akabisi kano kakozesa ate ng'ayagala nnyo musajja wa makyati bambi nga asobola okukulambuza ekyalo nagamba wano nawo tukunywerawo igundi eno wano eryato asobola kumanya gye gwayidde wakaawo twaguyisanga nze kiwalaata wamma ekyo kyenzijukidde kye watugambako nti n'emmanvu mwagiri n'ewaka twalinangawo eryato ewakaawo nekwasa nti ekiwalaata kino kiyinza okuba amazzi ge twatikkanga mu biseera ebyo myaka egyo egy'obuto gakuleetera okutuka ekiwalaata ekyamangu
lyagendangako waka embidde zino zirimu emirundi eki waliwo embidde zetuyita eŋŋanda hamu tebazaawula kati zezo zifaanana amatooke eŋŋanda zembidde eŋŋanda ate kabula yeeriwa ye kabula era ensowe biki ezembidde ezigwa mu lubu lw'amatooke nawuliro ne nalwesaanya zifaanana ng'amatooke teziringa gano aga bulijjo bano ge bamanyi kati ezo zetuyita embidde enki eŋŋanda kati ezo omubisi gwazo guno ogw'emberenge teguba mukambwe ennyo teguba muka guba mukambwe naye ate togugeza na guno gwa zino embidde endala musa kayinja kisubi kati ate ezo oyo kisubi alina omubisi ogw'emberenge ne gonja nti emberenge eba nkambwe kati nti bwono ekidomola ky'omubisi ogw'embidde ezo eza kisubi osobola okitabuza ebidomola nga 2 eby'omubisi ogw'amazzi okakasa katonda wange gusigala nga muki nga muka naye ate embidde eŋŋanda togipimira kyenkana na kiri ekyakiki yo girekerayo oba omubisi gwayo ogw'emberenge wadde guba naye guta gwoguta si mukambwe naye era naawe ogumanyi bw'oba wali oyende ku mubisi ogw'embidde zino embidde ekisubi n'ekayinja nzimumanyidde ddala bulungi okunywa n'otuula wali ne bakulaba nga obongoota okujjako ate nze ogwo gwoŋŋambye ogw'embidde zino eŋŋanda gwe sitegeera bulungi ogwo naye ogwa musa gwongumanyi bulungi gwe si mukambwe ennyo ng'ogwa musa naye ogw'embidde ekisubi ne musa ogwo guba mukambwe ennyo gukwasenga omumanyi kwegamba nti bwe mba naalitabudde ebidomola 2 eby'omubisi ogw'amazzi nga nguteeka ku mberenge eya kisubi n'ekayinja ate ku mbidde eŋŋanda ekidomola ekimu nsussaamu katono oyisaamu katono nyinza okugamba nti kanteekeko ekidomola kimu waakiri ne liita 5 okusobola okugulekeramu obukambwe ewaka awo nno twalina embidde nnyingi lwakuba zikyalabikako ensuku kati bwezajja zigenda ate n'emirembe gikyuka embidde abantu bagenda baziwalana kituufu mu matooke nze waka awo twabeerangawo n'embidde eŋŋanda eyitibwa somba obuleku sigiwuliranga nako era sigirabangako embidde eyo somba obuleku ati yo yabanga efaanana etya naye yakulanga matooke naye nga ttooke naye mpanvu olabanga ebibogoya bino ebya nadizi ebiwanvu ebyo biraba bulungi kyoyinza okulaba nga kikusinga ne ku mutwe naye somba obuleku bwe yabeeranga embidde eŋŋanda oba oli awo kyekyagiyitisa n'erinnya eryo somba obuleku kubanga owulira nti leeta obuleku bungi kale newaka embidde zaali nnyingi n'amatooke nga tugayina era nga ewaka bw'oba weeganya emirimu gy'omwenge watolokangawo nga osibokyalika nga emiggo gye banaakuliriko gimu kuba twazuukukanga ssaawa 8-7 okususa ssaawa zino musogodde emberenge eri awo temuyina nemugiteeka amaato gamalayo ate ndooza g'amaato gaalingawo maanyi walingawo eryato awo nga ligendako ogwo omubisi ogw'embidde eŋŋanda eryo eryato lye watunyumizaako olumu ligendako ebidomola eby'emberenge 20 era nga n'emubisi omulala n'oguno ogw'amazzi oguziddwamu bisasiro n'oteekamu amazzi n'ogira ogwa jule era nagwo ng'olina kuteekako 2 ebidomola 20 ogwo gwali musiisirwa gwa lyato baaba nga lyetikka endebe z'omuwemba endebe ezo 2 era mu biseera ebyo ffe nga nze siyinza kutamayo nti nsuwe mu lyato pozi munoonya kugwayo yagala bakubike gagudde mu ddaamu ate ng'oli musajja muwanvu bulungi kati tebereza ndakampiginyo oba bakubye effukundu embidde twabeeranga naziri zennyini olaba n'olutyatya luno olusogolerwamu ndumanyi bulungi myaka 13 awo nze nga wali wakati wogamba nti wano wasenerwa omubisi nga nsobola okugendayo mpozi bandeetere ataanansikayo mwe temulina kyemwalabye banange temulina kyemwalabye embidde musubiddwa bino embidde entuumo y'embidde egenda okuvaamu ebidomola by'emberenge 20 bimeka wabula yenkana ng'etya wabula ate ng'obudde tugezeho mu kyengera
ewaka buli mu weeks 2 okugamba buli wiki twasogolangamu kati nga weeks 2 bwe tunaba twatemeeza embidde ez'omuyiro omunene ogwo eryato liri bwaguuga munoonyezeeyo n'akaana akalala ak'eryato ak'ebidomola nga 10 oba 15 akawerekera ku ddene kati nga ate wiiki ejja tujja kuba n'obweryato ettonotono erikwa mu bidomola 2 agamato gonna mwageyasikanga bwe yazisiga abanga wawaka ekyali okwaffe nga teri maka g'ogendamu nga temuli lyato katonda wange anange ate ensi weekyuse ate eri amaato nga gakozesebwa nga otuuka n'okunoonya okuteeka omubisi ne likubula ne bagamba siffe wano situnnasengejja lindako mube nga mukutadde mu bidomola munaalino nekawungeezi ng'olifuna ate olyekwata wayiseewo n'omwezi mwezi mulamba kale nno ekyalo kyaffe bwe kityo bwe kyali abantu beeyo Katuulo abantu be Katuulo Kyengeza n'ebitundu ebiriraanyeewo nammwe pulogulaamu eyo tugibaweereza webale kukuma bya buwanga nate oyinza okwesanga nga wakyaliyo abatono abakyayisa gye bali abakyayisa abatono bateeka kyekituuko okwaffe wabula tekituufu kuyinza kubula era mwegulinga kuyisibwa bwamu olunaku lumu ojja kundetera okutuukayo eyo kuba njagala tukole pulogulaamu nga balabirako ddala wali omuntu ng'alinnya mu lutyatya abantu abakyakutte engabo mu kuyiisa waliwo family nambo kati naye mugenzi kitange naye nga mukadde waffe oyo nga bwakyagikutte ye akyayisa mugenzi taata byekwasa oyo amwebale nnyo famire eyo tubeebaza nnyo ne bw'oba oyagala nga oli mu kyalo oyagala kawala gyakaffe ak'embidde enganda ak'omwenge omuganda era ogenda oyo waliwo ne muzeeyi waffe ojja kumpa endagiriro ntuukeyo okomba kyalireko era endagiriro bw'oba ogiyisiza ekintu nti tugende nze wano okubira oli namasaka nti ndi masaka njagala tutuukeko webale nnyo ndowooza lunaku lumu tugenda batuusako pulogulaamu y'okuyiisa omwenge guno nga mulabira ddala ne muzzukulu wa Namuguzi jjajjaffe Mugabi naye ku kyalo kwali ayisiza ddala mukulu Mugabi naye tukwebaza nnyo webaye ddala famire eyo omwenge omuganda omwaffe omukizibu ogunoonya ne gubula era bagamba bone bw'oba oyina mukolo bagamba tosobole kweyisiza muganda tuukirira Mr. Mugabi oyo okolagane naye pulogulaamu waakiri akuyisiza omwenge ekintu ekyo tukyebaza nnyo kubanga ate kati ennaku zino n'omwenge omulungi tegufunika abantu mu kibuga baguteekamu sukaali ne batabulatabula ebintu olinayo omusajja mulala naye munnamawanga naye ng'awangaalidde nnyo aluddeko nnyo ku kitundu kubaffe twamusangako ate nga musajja mukulu sayiza muzeeyi okulwa ku kyalo kukumanyisa enkuba wiiva era naye muyiisa mulungi muzeeyi basuŋŋana era naye tujja kumwebaza nnyo ayiisa asiika afumba bulungi walagi muzeeyi basuŋŋana naye pulogulaamu eno tugikuweereza era waliwo n'omulala era naye agwa mu kiti kye musomesa Saasira naye ayiisa bulungi omwenge omuganda nekawalagi naye akafumbira musomesa naye ka pulogulaamu kano tukakuweereza ate tukuwebaza naawe n'omulangira Walugembe kojjange nange kojjange empozi naye balangire ludda baba bakojja anti kati ono wamma kati ye family ateevaamu muganda wange oyo nkitegedde obwo bukojja ddala kituufu ddala era naye ayiisa kojjange Walugembe nawe weebale nnyo muyiisa mulungi walagi wembidde omwenge omuganda omusanga agulina famire ezo zonna mukulu Robert zaakonyeeko bwobanga ova mu famire eyo banange tubeebaza nnyo tumanyi pulogulaamu zino mujja kuziraba zibanyumire pulogulaamu eno mujja kugiraba ebanyumire mwebale nnyo ebintu twali bayiisa ba mwenge bokka kati muzeeyi yali nnyo ku department eyo ekitongole ekyo teyaddukanya ekyomwenge kati ate ne Naalongo naye nga alina ekitongole kiki kyekiriwa Kwete wali omunyweddeko Kwete simunywangako naye ate mulaba nnyo era n'enkolebwa gyakolebwamu siyinza kulimba nti ngimanyi kati Kwete nze ate naye mutegeera bulungi Kwete bamukola mu buwunga bwa kasooli ava mu kasooli bulijjo noli manyi bamujja mu muwemba
Mukasoli. Katonda wange. Kati obuwunga obwo tukuyita obubaka. Ngabo baka obulo. Wamu amazzi nga mabisi n'okola ki. N'obikola nga akawunga. N'obutindika n'obubikira gy'obubikira. Buwunga bwennyini obwakasoli. Buwunga bwennyini. Naye ekitera wazitoyera ennyo n'azitowa. Ng'oguze buno twagulanga buno obuyiika ku byuma wansi. Obwo bwebeera obwo. Obw'oku kyuma bwe bayoolo. Bwe bakuŋŋaanya. Kiki ekibuzitoye ennyo kubanga era bwe baamu kemika endala mulimu muwogo mulimu ki. Osanga azitoola okuba nti tagendedde mu kiti kimu ekyobuwunga obw'ekika kimu. Mpulira enjogera egamba mbu yeereeze ng'obwanika kwete buba buki? Weereeze nga akakamula kwete. Akakamula kwete tulabulire. Akakutiya. Bulijjo mpulira enjogera eyo. Naye nga ngamba ndifuna omuntu omutuufu ategeera kwete ali mbuli. Anti kwete ono ngira nga bw'omulaba nti ayagala kwefaananyiriza obusere oba amalwa. Kati amalwa tebagakamula. Naye ate kwete omukamula. Okumunywa nga taliimu nnyo ziri enkanja. Kuba kati kwete oyo bw'omala okubaaka obuwunga obwo obusiika ne bumyukira ddala. Busiikibwako ne ku muliro. Kuluba twabeeranga n'embaati. Kuba bade manyi tumuwemba gwe tusiika. Kati buli obuwunga akawunga kalyo akewa baase okatindisa ennaku zaako oba 3 otyo ng'okajjayo. Wali olabyeko abasiika obuwunga bw'amalwa bulo. Obulo bwo matesiranga abomwemba bemanyi kubanga nabo babanga n'embaati ne bateeka ne bagusiikirako okwo. Kati n'ekyo kyatusobozesanga ffe ku kitundu kyaffe nti eddulambu yakaddiwanga okufumba walagi kati nga mugisalako ekitundu ewaka nga tugisalako ekitundu ekyo nakirabako ekyo ate mwe twasiikiranga obwongo. Kati bw'omala okubusiika n'olyoka obubaaka. Tobusiika nga buwunga. Obusiika nga kawunga kali ke wabaaka k'amazzi. Kati okubaaka kuno kutwala nnaku nga mmeka? Oba gamba kinonoozebwa nti ennono yaako oba olina kuba nga akavunza. Nga kalinga wakawunga akakoze. Kati kongera obukambwe buli. Naye bw'okajjayo kasiika kaba tekali mu mazzi. Anti kati kabanga kawunga nga bwogo ya kawunga. Naye kali kaba waddira obuwunga n'obugira n'obanga buvunza. N'obuteekamu amazzi amabisi. Kati n'okakola nga akawunga kwekubaaka. Naye nga obuwunga obutaddemu mazzi mabisi. Kati wano ogenda obufumba. Kati akawunga ko kali akawuke wabaaka. Okaleeta okateeka mu lubaati kava ng'enyoka ng'okasiika nga kamyuka. Awo ng'okajjako ng'oteeka bw'ogenda okusiira wakati wakalekanga ne kawola ng'omala n'oteeka mu nsuwa zino oba togero. Twasiiranga mu matogero. Ensuwa ennene yeesukka ku bidomola 1-2 zabangawo kyokenda ku zino tezikyalabika. Abawumbi ndowooza nabo baggwamu amaanyi. Ebidomola bino ebyajja ebipipa ebyo byabamala amaanyi. Naye ebiseera ebyo twakozesanga matogero. Naye amatogero ewammwe gakyaliyo? Tegaliyo. Naye ate waliyo mukadde wange naye gwe mmanyi. Era mukakitange. Kubanga tuligendayo. Waliwo ebintu bye neesumba okulaga. Yali mulumbe bulungi era essaawa zino n'ova wano n'omugamba mukadde njagala onkumbira ettogero. Alikuwumbira n'akuwumbira ensuwa nga ya bidomola nga 5. Katonda wange. 4, 3. Mukama Katonda ye bali kumutukuumira. Akyaliwo ate amaanyi tegannagenda. Era nejjo omwaka gwa 2000 twava mu kijaguzo ekya mukadde waffe oyo ne muzeeyi nga bajaguza mu bufumbo obuzukuva emyaka 5 embaga eyo ne tugikola. Bambi aluga batumwebaza olw'ekyo. Kale nno we bali Mukama akyabakuuma. Mukama tumwebaza olw'ekyo.
kati twasiiranga mu ttogero kuba bino ebidomola tebyakolanga ki obanga muyina akaato eryato ettono kisinziiranga ekwete oyo ebidomola byewayagamba nti njagala kuyiisa kuba waliwo obwato bidomola 5 mmeka ogamba kati kuba ndowooza ebidomola byasinziira ku bungi bw'obuwunga bwakozesa kuba wabanga omanye ekipimo nti endebe y'obuwunga erina okukola ebidomola bwe kati njagala kutuuka wali eri mu kunywa tuvudde mu kusiika tusiise mutendera kyawo guba guddako kati omutendera gwakumusiwanga bw'osiwa omwenge omaze okukola ekipimo ky'ekyobuwunga ono ekipimo ky'amazzi okimanyi kati ye ekimusiwanga bw'onoogamba nti ku mubisi nteekako muwemba ye oteekako mamera ag'obulo amamera gegaliwa bwe buno obulo amamya buba bulo obwamezebwa obwamera nga buteeka watu ne bubanga obumera kyova babuyita amamera kati era nayo nago ng'omanye ekipimo nti eno ndebe ejjagendako amamera genkana bwe gati obwa kiro bwe ziti ezo zigenda okugenda kuki ate n'amazzi nyina kukozesa bwe gati kati awo n'omala n'osiwamu n'obikka otusomesezza kati mu kubika awo nnaku si nnyingi nnyo nga kwete gwe wasiye bw'eba ensuwa ebadde mukola gwe wasiye kawungeezi era wakeeranga mukola ki musengejja ekintu kyakutte eddo ebbugumu liri kasalisituka ng'omuntu ateeka mu luseke era naye wamusanga atokota ng'omwenge akolera ddala ebbugumu lyatuka n'okutokota teri kintu kisiibwa mu mbeera eyo eyaloko kitatokota kituufu ddala olaba ne bana abakola omukombooti nagwo mutereevu n'abakola amala osanga mu kisuwa nga gabimba gawaga bagamba nti osuukira ng'omwenge omusu gasuukira bwe gati kati awo kwabanga kusengejja bwe bukutya buli bwe bwaviiranga yaawo bwoyogeddeko twakolanga yakikozesanga kiringa kivumo twasengejjeranga ku sefuliya kati sefuliya zino ennene oba oli awo nga twagikolera ekikata kusengejjera kwete oyo kati nga sefuliya twaluka okusengejja kwete ng'oluse obuti ng'obuluse ng'akawempe ng'ogenda okwebasa bwoti kuki ku sefuliya kati osene muli mu ttogero lyo oba mu lyato ofunye akakutiya tugeze kati nga ka kilo 10 oba buno obwa kilo 10 oba 25 nga osena mu ttogero muli nejjaaga bw'oyiwa mu kakutiya bw'onyiga kwete bwagi era ng'okasa wamba awekeregera omanyi bali noonya enjogereri gye bakozesa ennyo tibwereeze nga awo akasengejja kati era ng'okazanyisa okulabika nti tavaamu nga mazzi gennyini alina okuvaamu n'obukanjakanja naye nga zino enkanjeza era enkanjeza kweti nazo ziwoomera ddala baaziriiranga ddala enkanje ezo watugamba nti mwaziryanga naye n'ez'omubisi guli wazitugamba nti mwaziriranga ddala ez'omwenge ako nkajjukidde nazo nkambwe kuba kuliko oba n'olugero nti oba naakulisa enkanja luli awo olugero ninga lwerabidde oba akulira omuwemba nakulira luli awo enkanja waba wajjukira olugero olwo nsaba otuteereyo mu comment section yawo olw'enkanja kati enkanja zakwete n'ez'omwenge za njawulo nti kati zino ezakwete bubanga buwunga nga bw'onoogamba nti nga bw'olaba ndoza amalwa ogamanyi bulungi amalwa go nga bimanyi kati era kwete yeefaananyiriza n'amalwa nga togasengezze nga bwe gabeera go kati n'owakwete ayagala enkanja wamuseneranga n'omuseneranga bw'osena amalwa kuba biba byekutte olugero lugamba nti sirya nkanja nga kwakyengera era kati omuntu nga yalidde bingi agenda mumulisa enkanja z'omwenge amazima ga Katonda aba n'ekimusigula kimuleetera obutagi era muzeeyi yasigula enjala kiva mu kibeere mu kusogola awo mu buto bwaffe tukyali bato
bana abaana bansogola alabye gutandika okugira yeekomba yakuseneranga yakataasa olw'ekikombe kino n'agamba tuula wali osooka okinywe omale okomewo bambi kale nno embeera eyo nayo yabangawo. Tugenda kuberekereza emboozi mmanyi mukyajagala naye obudde butuganye ate ekisiguza giba mirembe kasa tubasuubiza nti katusabe Katonda n'atugabirira obulamu n'obusobozi tugenda lunaku lumu kwesitula tugende tugenda nako kyala amatendo tugenda katuukako tubakakasa katusabe bulamu na busobozi ate mubagala musobola tukwasizaako bannange nga mwagala okulaba ku mbeera eyo musobola okutuyamba ne mutusuula kye mutusuula tufuna obusobozi kuba twetagamu entambula biki tugende ku Kalamatendo tubalage ebintu bino bwe bikolebwa lwakuba nti ebintu ebimu byagenda bikola ki byagenda bisasika bibula kati onoonye emmanvu neekubula n'okubula nnyo kale olabye amaato gakendeera gayatika ate abaga bajja tebakyalabika abagamanyi kuba gabanga n'emiti ey'enjawulo mwe gava okusingira ddala omuti guno omutuba ffe waka omwo mu kyalo omwo baaga bajjanga mu mituba tuze emmanvu zino baasinganga kuzijja mu mituba eryato ly'omutuba eryo lyawangaala mbadde ne mukulu Ssekoona ku podium olunaku olwaleero emboozi ye ennungi nnyuvu nnyo ekuzaamu amaanyi ekuzaayo emabega ekusomesa kyokka obudde butuwalanye bulijjo akadde bwe kakomba mu kyekkobe mukimanyi ekyettungulu kiwoomerera kati tulina ngeri gye tugaana mpozi nga tusiibula ako boweereza ku bubaka bannyinaffe mbalaba wano baganda baffe naye nti emikutu egyo bannaye bosi batera gibaako tebatera kugibaako awo tuyinza okubaweereza ku lutaabiira oli n'alabako yabbagamba mujagenda ku mukutu gwa mulasa gw'abalasanga ye munnabusiro omusisiposa kituufu nnyo ddala munyo gwa vvu atalina mazzi talya saava omwana owabambejja kale baganda bange muganda wange Deo Kabogozo olyawo Kayabwe okutumidde nnyo nkimanyi naawe ebyobuwangwa obyagala nnyo muganda wange oyo Lutaya ono ye Lutaya Henry Deo Kabogoza yuno ono ye Deo Kabogoza ali awo Kayabwe kuyikwetaawo ate Lutaya Henry oyo ono ali mu kibuga omwowino si mupya namulabako ate bannaye mwabagala okufuna ebbugumo eryekiro kale nyinza okwogera bwamugamba nti ayina abakyala bawala bangi atunda amasuuka kakulu ako atunda amasuuka ku mulyango gw'owina awo mpozi kafumbe mukasa kweno gate eyitibwa eya poliisi ngagenda kuna kivubo buloba kati gate eyitibwa eya poliisi katono bwoti ne bwobuuza bannaye njagala ku Lutaya Henry baŋŋambye ayina gwe njagala yo oba wamulabye dda muganda wange abali mu Kampala muwagire amasuuka kapeti zino ezawulu ŋŋambe kindeke ayogere kyaleke ki ayina ebintu eby'omulembe ate ag'ekikadde atunda ebintu amalungi buli bbeeyi agiyina Lutaya Henry oyo ali awo mwowino ate abali e Kayabwe muganda wange oyo Deo Kabogoza atunda essaati ez'ebikadde naye ng'ojja jjambala bakubuuze ogijjera ndala ezo zengumu era zempangaazi ddala engoye zonna ez'ekikadde azirina Deo Kabogoza abeeka yabwe mumulabiranga ddala waliwo mwennyinaze ono Nasongo Makisensiya ali lwakuba nti street gyaliko sikimanyi naye alisaidize ali mu kibuga awo enongo Wankulukuku alinayo woteeri afumba buli kika kya mmere kubanga agenda eri bunnamwaya afumba buli kika kya mmere alinayo woteeri abo be bali mu kibuga bebabokumpi mu kibuga awo omusawo n'abasawo mwebali omusawo waliwo ono Nakatogo Dolosi musawo mwali mu Kampala webali kujjanjaba abantu abali ekyotera Mulongo Nakato gyali musawo Mulongo tukutumiddeko mu kyotera omwo musawo musobola omubuuza
Kali akuyamba buli kyoba oyagadde. Olwo nagabi gulabugambi we kalisizo bali kalisizo. Ali kalisizo. Eyo yo mulongo nakato. Mulongo waswa engineer. Engineer ali eyo ali mazzi. Ali mu byamato bibwe bikyebyo. Amazzi ganaga. Gwe kikulemeredde obo ina pipe zenkana kinga zayalika. Nakuzina bayine kitongole kye bakolamu. Ali bali eyo jinje side zembusoge kamwe. Yakuguka mu byamazzi. Bayina je bagaba plant z'amazzi. Obo yagala kugakuyingiza mu nyumba agayingiza. Obo yagala kugayingiza agayingiza. Bakubanti kati tanatula wamwacha atambula na atambula bambi atono mulongo kizza oyo ye bino ebikwataganye nebyagano gano amasanyalaze agakagano twaze kugagundi kati yajja kuwa yalinga buli kyoyagala kutereze mulongo kizza mulongo kizza tukutumiddeko ye ndi naye muno mumbala ali muno mwali muno akolera muno nange muno mumbalala mwendi oyagala ttaka oyagala poloti ettaka buli kipimo kya ttaka ibana gatano kukikumi yamu neri mu sente gatano kukikumi mu kitundu kino mumbalala muno mutawu okumpi muno okumpi mutawu kisinzira street gyofunyeeko kati wano bobo inamu obukadde 15 wano tuyinza n'okubanga nenkugamba twale eno tubenga oli 15 ku meza 15 ku meza ovaawo ofunye wano ovaawo ofunye nga wano we tuli wennyini malala nga wabbeeyi nga mulamula gwe gunjawula naawe sebo onalye mabega wa zezo zenkugambye onoono gwe kasonga 15 ku meza oba omaze kati walimu ebitundu manyi balala alimu ebitundu nange embirabye ndabye simanya katete simanya katete simanya kijungu kati nga katete eyo osituji ezitegerekeka poloti yayo ogenda ojjusongako oyimiridde okuyimirira kwe kuba ne sente katete kibuga kyennyini nakirabye kati situji eyo gyoguddewo kwoyo kolansi poloti yawe 5 ku 10 eri mu bukadde gibalire okuva mu 5 kukola nsono gosembyeyo ku luguudo njirabiddale obudde ku mayemba kati no ofuna we kawumbi milioni 8 ati wagulika waawo baba osonga oteri n'okudda engulu okukisinziira ate okudda engulu eyo nayo nalabye walala nnyo 3 4 10 bano balina bukadde 5 bote mubayiyiza oba mubongere eri mu byalo bukadde 5 bukadde 5 nizo kutwala oba mbotola kola n'olya awo oba weerimbye ng'oyagala olya gambe jangu ne wirubalo nkuguze ku ttaka lyange ndikuba ogende oba si kyo kola n'olya owalungi bweba nti poloti y'amaduuka wegibalira milioni 45 ewali zino ez'amaka milioni 3 28 kisinziira kati omanyi n'okugula kuno kulimu omukisa oli osanga alina ekizibu n'osanga ekitundu ekyo poloti oli yagigula wali 3 n'osanga gwe wano nga baguzizzaawo eya 2 oba 18 kati yembeera naye kireeta omukisa kuba nti naffe twetegese nga akasente kakoze eki kalinawo kali kati ekya poloti muno oyagala poloti mu kibuga muno oyagala faamu mu byalo bateeka 10 oba mmeka ekyo mu mbalala ng'oli eyo Buganda osobola okuntuukirira ekyo ne tukisolova muwulidde baganda baffe kati waliwo bannafe bali ebweru nga mutulaba musinziira eyo mu online wano oli Qatar oli Dubai Oman Saudi Arabia USA UK mutulaba bannange mukuluuse koona mumwekwate bw'oba oyagala kugula mu mbalala muno oba n'ebitundu ebiranyeewo kambuuze bw'oba ng'ojja embalala eno mbalala atandikira wa ogambye kati ntandise mbalala waliwo nalabye kageti nalowooza oba kati mbalala baamusala mbalala bwe wagamba nti ngenze mbalala akabyotuuka Kaguta Road yeriwaye kageti oba Lushere walinga wakava lya ntonde kwoyo kolansi agenda katawunya ako siba kayita Lushere
Barushere. Lusere kati anti ye okwata Kaguta Road no day. Ye kubo ekakola se ye Kaguta Road. Kati Kaguta Road oyo oba wakava mu Lyantonde. Wakava mu Lyantonde. Ku mirembe giri egyemabega. Awo wamanya nti kati ntandise iki. Oyingidde balala. Kati ate bw'otuuka awo kati ssaawa zino oba oyingidde Kiruhura. Kati yafuuka district ya ddala. Kati Kiruhura atandikira. Yeyo omukyala Museveni sijakiikirira. Ate yetali eyo. Yali eno Ntungamo. Nduwoli yani omusajja bali Thomas Tayiwa. Kiruhura ndoza era bero gye bali. Baleka beeye. Kola tubuulira. Kati Mbalala. Kati Kiruhura. Yali mu kageeti. N'okalakata kageeti n'ojja n'ogw'essanga. Sanga mulaba. Yali mu Kiruhura. Togamba tine Biharwe. Biharwe yeri mu Mbalala City. Kati ku byapa bya Kanyalyeru oba biraba. Sibimanyi. Kanyalyeru. Kanyalyeru sitegeera waataawo. Ate sanga mu kati kabyove sanga. Waliwo wano owatera okubeera abasirikale awo bayitawo ku 17 kasozisozi bwe wati. Awo nalabawo. Tebatera kuvaawo aba traffic abo babeerawo nga wakava essanga kati nokkirira n'otandika ekisenyi kyaffe ekyo nga bw'okiraba ekiwanvu so bataddewo n'egundi essomero ddene nnyo awo lya mikono oba ddene nnyo terinaggwa liba likulizimba awo mu kisenyi kino nyayitu nyalikunda kali awo nyayiika kalokera biderinja lya nyakahita ate eyo kati wavuddeyo kati bw'ova Lyantonde ojja Kaguta Road awo n'olyoka ojja Nyakahita n'obwa Kageeti awo bali bazimba university eyo wamma mbadde ndowoozezaamu oluguudo sirumanyi bulungi ng'atuuse mu bitundu byawo kaakati n'ojja n'ova Kageeti n'ojja Essanga n'ova Essanga n'ojja n'ogwa wano ku 17 olwo kati mbala miles ng'ova mu kibuga wano oluguudo lwalutegeera nnyo baabo ngodda 17 awo watera okubeerawo nnyo obwa traffic ntegeera waawo kati awo n'oyingira Kanyalyeru n'oyingira ekisenyi kino ekya Kanyalyeru kati ng'ewaffe bwe tugamba nti abaasomoka Lwera kati eno oyinza okugamba abaasomoka Kanyalyeru kuba kyekisenyi ekiriwo kabyo kitandika mpaka ng'ozze eno Biharwe kisenyi kiwanvu ekyo kati Kanyalyeru erinamu siteegi awo wakati owali ebyapa waliwo n'akasiteegi ka booda kategedde waliwo ebyapa waliwo ne faamu ziri awo Kanyalyeru weewo kati olusenyi olwo ndalulabye site ekomaawo ku byapa Mbalala City ekoma ku byapa awo ku byapa bya Kanyalyeru era bw'oba oddayo nga weetegereza ojja kulaba n'ekyapa lwakuba nti simanyi endowooza ava eno kimulaga naye bw'oba ova eri kikulaga welcome to Mbalala City bakiteeka awo kiri awo ku byapa wennyini kati Mbalala City awo weekola ki awo weetandikira kati ate wano bodde eno omanyi nti Katete ekitundu ekimu ate kiri Isingiro vaawo kisoboka kitya ati badda kati ate eyo omukulembeze yakiremera Mbalala wano baali baagala gitwala mpaka Katete nze ndaba ng'owokumpi ennyo ejjeyo kagende ka booda katwalirawo 2,000 Katete wano n'olukumi bakutwala bw'oba wali mu tawuni wakati kubanga nze ffe twali tutambula musajja yatujje wali bayitawo Lubiri oba lwaki baatumawo Lubiri n'atutwalawo Katete mu Lubiri waliyo Lubiri yeye waliyo Lubiri eyo anti Lubiri olwo boogera ku lwa Barakisi teyibannange ebintu byeno byewuunyisa kale tumaze ennaku eziwera ddala nnya muno mu Mbalala naye nga twetooloola tulaba ebintu kati ne Lubiri kati Katete wamazeeyo kolansi n'ogenda kolansi wakoma kati Katete natuuse ku transform oba otegeerawo webayita mu Kampala
bayita mu Kampala awo bagamba Kampala Katete ebitundu bye Kampala ebisinga obungi wandegeya simanyi dawagwe byomanyi acho mu Katete awo wonna webiri sakigende tugenda kudda tugenda kukomawo tubalambuze Mbalala kubanga Mbalala anyuma alimu ebitundu bye Kampala eno bingi eno kati tuyinayo ne Kakoba Muyenga Kakoba waliwo yamusongeddeko nadde era lubiri nanga kati eri emitale eri Kakoba yoyo kati bobera Katete Kakoba jirenge ate era Lusozi kati Kakoba nayo nene naye eri mu Kakoba Central Kakoba Muyenga Kakoba ani kati muno tuyina mu kibuga Mbalala City tuyina Muyenga 2 era nayo waliyo banaggwadda kati ate Kakoba Muyenga yo waliyo banaggwadda ate waliwo neno gye bayita Kakoma Muyenga ndoza kasozi ako abantu batandika butandisi kazimba kabasanyulu ne bagamba wali tuyitewo Muyenga wetuze wano tulabye amayembe banayo twali twasiibudde naye bino binyuma amayembe ago lwaki bagateeka waawo kiringa nga kyakulambula amayembe ago nabiro akabonero ako kajjayo omulimo gwa Nkole bwotuuka oyingidde mu bantu b'ente abalunzi kitunyonyodde bulungi twandigenze wakineefunayo ekifaananyi ku mayembe nga ndi naawe awo abantu bajja kuŋŋamba amayembe toluga tulaze ate omugamba mayembe nte yonna eyo nte yennyini nze ndabanga amayembe gokka amayembe luli wabeerangawo edda kifaananyi nga kyamayembe naye kati bamodifyinga bayongerako wamandaba ekyo kipya ekyo kipya naye nga kijjayo akabonero kaki mulimu gw'abantu bambalala ak'omulimu kiringa kati mu Buganda bwolaba nti oli ayinza okukozesa engabo ate kati ennaku zino bateekawo awo engalabi ku mayiro emu luguudo Kabakanjagala oba oba engabo n'effumu akabonero k'empologomendo kati kikulaga nti ate mu Buganda obubonero bwayo bwakulwanirira ekituufu nnyo kati oluguudo olwo ye Main Street era okuli amayembe kati ku mayembe g'entawo ku lawundi eyo kuliko enguudo 3 kati waliwo eyitibwa High Street yeri direct nti ozingamu katono n'omala n'otereera eyo ye High Street lwe luguudo olukulu mu Mbalala lwe luyita mu kibuga wakati kati ne wabaawo ate luno olwetagala eno ewasooka eno ku kkono olwo baluyita Makanising Street oyo yali muzungu bamubulamu bubbuzi muyindi si Makanising ndoza baali bayindi kati ate ne wabaawo era Mbaguta Street eridde nalirabye kyokka naluyita mu kibuga Mbalala enguudo ezikola ekibuga kati kweza eriwa Main Street efulumya muntu Mbalala ayagala kufulumamu agende ewalala oba kati bw'oba tolina by'oyagala mu Mbalala kwata ku High Street n'ogenda bugenzi ku Posta wali n'ogolola naye bw'oba oyagala okwetooloola mu kibuga kati wano bw'okwata ku luno olw'empise luyitibwa Garage Street kuba eyo wabeerangayo amagalagi lwakuba kati baagasengula amangi kati ate era nayo bwe lutuuka eri maaso ne lufunako Mbaguta kale ekibuga bwe kityo bwe kigenda kikola ki kigenda kigaziwa bwe kityo kati ate wano olaba luno lwayongerwako luno lwogguddeko olupya olwo luyitibwa Victor Bwana nange tebigwa malojja katuberekereze ebirungi bire kwasingiza yaleka omuwemba n'agenda ku mirimu gy'abeene batumiddeko abatumidde nange abalasangeye mwenna sigenda kumenya omu ku omu bannaluganda proverb Buganda tumidde omulandira gw'olulimi Oluganda Lujegere Buganda ekkula Buganda enyaffe kweffe mwami mulya bisiike si eyo ya mulya bisiike ndoza kyoto
bannakyoto waliwo bannakyoto emikutu gyonna obuwangwa n'ennono mwenna batumidde leero namwe ab'oku Facebook kubanga kale taata badde nteekwa era baganda baffe mwenna nja kubatuukako nteekwa okubatuukako ne Facebook friends yakumanyi ku Facebook abantu babaako bangi wageza otekayo ekifaananyi okuteekayo omukulu guno mwadabye nga mumunoonyako guno mumutuuseeko ate tukwebaza nnyo naawe olw'emboozi gy'otuwadde ennyuvu otuyigiriza otusomeseza otujjukiza otwagazisiza kuba nti oluusi obudde butono naye nga muno ninamu n'abazeeyi boyinza obuuza waliwo omuzeeyi apolaawo wetoola ate oyo naye bw'aba yakutandikidde ebyavaayo naye bwe biba bino ebyaba 7 abakubeeza aba 7 yakekezaako azimanyidde ddala bulungi kati oyo ate muzeeyi naye akugirayo ebyafaayo nebyatoolo by'obadde oyigira nabyo n'asobola okukola ki badde neerabidde muno ekirime kyamu ekisinga ekyettunzi ki ekirime kyeno oba amata gokka kyekyetunzi ekiriyo ekirime kyeno okusingira ddala tusoose ne tulaba nti batambulira mu kulunda kyekikulu nkitegedde kati okulunda ate bakugattako n'okulima kuba kati bw'ogendera okwetegereza nti mbalala eno western region eno emmere kati eyina emmere eyina amatooke mwattu akantu ako koogereka ate amatooke g'eno sige gaffe ag'ebuganda simanyi lwaki manene minwe bwenyiti anti ettaka likyali gimu balwawo buganda lyalimwa ku mirembe gy'abasekabaka bonna naye kati ettaka lyeno lyakatandika kukola ki kulimibwa kati n'emmere ekola ki bweri ate nga kati n'emmwanyi bagiyingidde bagisimba era abantu ndalaba ettooke lyakanada ng'ewaffe liba lya 3 era kati ewaffe ebiri kitundu ekigenda abantu kati kibatiisa abamu nti olw'okuba okulunda kwafuuse kwa bbeeyi obala eddagala ente lyezitwala eddagala lyalinnya kati abamu faamu ate bagenda bazikubamu mmwanyi abamu bazikuba nsuku kati ekyo nakyo kijja kiyingirwa muki ate ettaka lya faamu eryo liba sava kati ebitundu ebimu kati nga ntungame eyo ntungame eyo ate bo balimi balunzi oba eyo ntungame mmwanyi zikola ki zibalira ddala baludde nayo ng'emmwanyi baziyina sigamba nti zizze mulembe guno naye Buseenyi ebitundu ebimu naye Buseenyi eno ebitundu ebimu birimira ddala ekiteeka kati bweva wano ntungame Bushenyi enguudo za njawulo kati bw'okwata wali n'ogolola bw'otuuka eri mu maaso ng'oyisizza ku yunivasite obanga kkiriro osangayo kalawundi akalala kati ate ako n'odda Buseenyi ate kati bw'obeerezaamu bw'ogolola ogenda okwata ku luguudo oludda Ntungamo kati ye tawuni eringa ennene maaso kati era n'ow'Ekabaale kwakwata n'ow'Erukunjiri kwakwata n'ow'Ekannungu Ishaka Isaka okwata ate Buseenyi kati ate olw'Ebuseenyi wano mayiro nnyo okuva wano we tuli okugenda otuuka ku nnya kati ate era n'osanga olw'Eibanda tawuni yagejja kati ate bw'oba toyise mu kibuga wali ku Northern bypass kati osobola okuyita ku Northern bypass ezo enguudo zonna ezigabula ogamba nti otuuse ku lw'Ebuseenyi n'ovaako agenda ku lw'Ekabaale ne yeeyongerayo naye nefundikira ku lw'Ekabaale eri eyasoose eri ye Northern bypass yawano ngirabye ngitegedde ku Coca-Cola kati oluguudo supplying era enguudo ezo agenda Entungamo osobola okuyita ku Northern bypass ng'oli ku bwanga toyagadde mwetooloolo gwa kibuga agenda Erukunjiri agenda Kabaale n'Ishaka Kannungu Kaseese yonna osobola okukola ki kuba agenda Kaseese era okwata omala kudda Buseenyi ng'oli Mbalala emboozi tebankadde n'ogenda Bunyalugulu n'ogolola n'ogenda Kaseese
tukweyanziza nnyo ku Lusekonda webali kutukyalirako ku YouTube wano ate n'okuba omusajja omunyumya webali ddala nze nno okwebaza n'ekijjulo kyonga budde bintu butambudde bulungi nnyo n'okunjaniriza abalungi tubagaliza ekiseera ekirungi bintu bya senfugenfuge ng'enkandaggo mwebale nnyo ate olutambi lwaffe luno mulutambuzeeko n'abalala bayigemu bamanye omuntu bw'aba ajja kulambula kibuga Mbalala afuna w'atandikira okuva mu mboozi eno ennyuvu gye tubawadde olwali kibuga Mbalala kinene kuba ndowooza ogambye omazeemu ennaku nnya zokka bwe 4 days kuba kati kiri mu mayiro sikimaze nayo nze ndaba byendabyeko bitono kubyonyumiriza asisobola munaku oyogera biri ku makuba ukitegedde oyogedde kola oyogerako byakumpimpi wano kale nno mwebale nnyo mwebalire ddala obanga tonna kusubscribinga osubscribinga olakinga commentinga osharinge lwakuba nti obudde bwe kituufu nnyo muno nze mbeera n'abantu owulidde ndooza tuyingidde awo n'owulira omulongo Nakato omulongo kituufu muntu wange mbeera naye wano weebale kubakuuma abalongo mupangisa wange bambi ninawo baana bawala wano ate bo baava eri saidi z'Embale nabo bakolera muno mbeera nabo wano ate nammwe tubatumiddeko bambi webali bakuwulira mu ngeri y'enjawulo tubatumiddeko nnyo olutambi luno nsaba nti nabo banaalulabako kubanga mmanyi kati badde bali ku mirimu naye bajja kululabako emirimu baba bagenze mu kibuga naye kati webali wano bali awo muleza mulongo tukutumiddeko ne bano boolina baawo mwenda abatumanyi n'abatutegeera kale katugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale agerekera Obuganda weewaawo